Abalabi baffe abalungi nze Senga Joria nze mbabuuzaako muli mutya obulamu bugamba butya kansubire buli omu gyali ali bulungi mugye baleko gye mutuusaako engalo kakati olwaleero mbaleetedde ku jinja entangawuzi tugirabeko yo erina migaso ki twandigyetaaze mu bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nedda. Entangawuzi eno tugirina wano mu Uganda erimibwa ku ttaka lyaffe wano okwata ensigo bweti n'ogiteeka mu ttaka n'ogisimba. Ekikoola kyayo ng'ekula kyo nga kyo kirina omugaso naye ate n'eno root eyandibadde nga yo yennyini gye tuyita entangawuzi era nayo erina emigaso mingi. Kaakati olwaleero nzize tulabe ku gimu ku egyo emigaso gy'entangawuzi naye nga mwebale ku lwagala Senga Mabirizi oba Mabirizi Herbal Products asangibwa wano e Mulago ku 2 kulina na chachi ya Kakande. Mwebale nnyo kujja kumusupportinga na kumwebuuzaako ebintu ebyenjawulo bye mba mwagala okumanya abalemereddwa mu relationship oli ekirwadde kikuluma kikulemeddeko mukwano jangu mujje mwenna mwebuuze ne waba ozze kwebuuza bwebuuza senga taweoba mu muntu wano ojja ne weebuuza n'otambula n'ogenda ng'ofunye okumanya mbw'ofuna akasente n'okomawo ne weetereza ajjanjaba abantu ng'akozesa eddagala ly'obutonde. Eddagala lya habo lyayitamu okuba nga ajjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo ezibeera zikola ki ezibeera zibasumbuwa. Kakati olwaleero tukatulabe ku ntangawuzi mikwano. Entangawuzi eno eri fresh ebadde yakava mu nnimiro tennaba kukuumibwako wabweru wadde essaawa 2 nedda eri fresh nga bwe mugiraba wano. Entangawuzi osobola ogikwata nga bweri n'ogyoza bulungi nnyo nnyo kati kano akantu akalinga akalibaliba ne kavaako bwe kamala okuvaako n'ogisekula. Oyinza okusekula kapiisa akatono nga kano n'oteeka ku kikopo kya chai kimu eky'amazzi agabuguma nga kuliko n'amajaani go n'onywa. By the way wano Senga atunda amajaani yenna ali eyo nga wandyetaaza amajaani amalungi amajaani g'ogenda okunywa nga bwe gazibikula emisuwa gyo omubiri gwo gubeere active ng'obutuli bwonna bufulumya. Senga Mabirizi alina amajaani ago jangu obeere ng'ogeefunira n'abeetaaga entangawuzi eno ng'eri mu powder form. Eno embisi musobola ogifuna everywhere gyeri tusobola obibagamba n'ogifuna everywhere n'ogikozesa nga bw'oba oyagadde naye eya powder oluusi abamu temusobola gyekolera bw'oba oli eyo nga wandyegyetaaze contactinga Senga Mabirizi enamba ebeera ku screen awo ojje e Mulago ku 2 obeere ng'ogifuna. Kakati entangawuzi eno tugambye ogisekule bulungi nnyo ogiteeke ku mazzi agokya ng'otaddeko amajaani ne sukaali osobola omunywera ku chai osobola oginywera ku chai wo n'obeera ng'onywedde entangawuzi eyo ku makya. Kugenda kuyamba ki mu mubiri egenda ku boostinga immunity yo ogenda kubeera active okutogenda kubeera dormant bano buli saawa abalwala akasumagizi sumagira buli saawa neebase togenda beera weak omubiri gwo gugenda kubeera active nnyo 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 ogenda kubeera ng'okola bulungi. Osobola okukwata entangawuzi kapiisi nga kano n'okooza n'omala n'okawaatako olwo olukuta kubeerako akakuta bw'oba weegendereza n'ogitunuulira bulungi okawaatako kubako tetukeetaaga okawaatako ne kabeera kalungi nnyo nga kalinga kano akange kenkutte n'okateeka mu kamwa n'okalya akano kagenda kuyamba kalimu engeri lyakafumita namba okafumita bakakayirira kali somehow sawa wekati kagenda kuyamba gwe wenna ali eyo ng'obadde n'ekizibu ky'amannyo aganyenyeera amanya aganyenyeera akamwa buli ssaawa nga gwa akamwa kakusaanuuka bakiyita kusaanuuka kavaamu buli ssaawa kasomba amalusu akamwa ko buli ssaawa kasomba amalusu buli ssaawa n'ofuuka ng'omukazi w'olubuto abawandula amannyo gakunyenyeera akamwa buli ssaawa keesombamu amalusu embeera togitegeera nagitegeera amannyo go galumbibwa ebiwuka mulimu ebituli. Weekuumire ku ntangawuzi eno obeere ng'ogikozesa mu mukwano nga mbisi nga bweri ogyoza bwoza n'owaatako akakuta n'okwata kapiisi mpola n'okagaya ku peesi yo nga tewali kikaka naye togatamu sukaali togatamu ekintu kyonna ago amalusu agavaamu obeera ogamira then kinene tukuta kyosobola okiwanda
oba osobola nakyo n'okimira overall kabeera katono nnyo tewali kyekagenda kukosa nti oba kagenda kutuga byonna ddagala kakati gwalina ekizibu ekyo entangawuzi egenda kubanga ekuyamba mpozi nammwe abaagala okusala omugejjo ng'olina omugejjo oguyitiridde nga wagejja bannaayo ebibi naye naye weetya ng'ogendako mu jimu n'ogenda mu jimu n'okola workout yonna gy'oba okoze n'odda ewaka ate era n'olya n'ozzaawo n'obeera nga kyekimu tolina kyosala naye ng'ate mu jimu ogenda sente zo bazitwala kankwe ku magezi gaagano beera bw'ovaayo mu workout zo kwata entangawuzi eno ogisekula ogiteeke ku mazzi agali plain nga bw'oyinza okukamula enniimu n'oyiwako ago amazzi oba bw'oyinza okukwata omujaaja n'oteeka ku mazzi neno bw'oba ogikwata ogiteeke ku nniimu ogiteeke ku mazzi agookya agabuguma onywenga nga wakava mu physicals ezo ejja kuyamba okusala ogwo omugejjo okusala ejja kuyamba okuluzinga weight enniimu ejja kuyambako n'abo abalina ebirwadde bya katolaba banene abalwala infection biki kusiibwa wansi weekuume nnyo ng'onywa enniimu osobola ogikwata n'okawaatako n'abagambye ogyoza n'ogiwaata bulungi n'ogigatta mu juice gw'ogenda okukuba kangeze ogenda kuba apple juice oba mango juice oba lemon juice okwata enniimu ng'omaze ozikamula mu juice n'oziteeka mu blender n'okwata akapiisi ka jinja nga kano bwe kati toteekamu kanene nnyo tekyetaagisa nga kano ng'okozeza omaze okawaatako nako n'okateeka mu blender n'oteekamu n'esukali wo omutonotono kuba olina okudalutinga enniimu ebeera ekaawa oteekamu sukaali gw'osobola bw'omala bw'oba oyagadde n'oteekamu ne kaminti kakola bulungi nnyo nnyo nti kajja kukufuula gino emicungwa green gibeere green nnyo ate n'ekirala kajja kujjayo akawoowo kakola bulungi nnyo nnyo obeere ng'onywa akajuice akalinakyo gwe wenna ng'oli ewandeetaaze okumanya ku bika bya juice ebyenjawulo ebirinakyo by'osobola okunywa mu mubiri gwo buli lunaku kati birina side effect gyebigenda kuteekako ng'ate biri byangu biri cheap osobola obyetuzaako naye nga tomanyi bumanya beera ng'otukontaktinga ku 0706 tubeere nga tubikutuusaako okuba bukubi n'ogamba senga mbadde nsaba kumbuulira ku kino nekino nekino oba ofisi ye erudda wanzije waliwo kyenjagala okukola ki okubuuza tubawo obudde bulijjo abatukubira bakimanyi tubawo obudde ne twogera nammwe bulungi ne tubeera nga kyoyagala tukola ki tukikwasaganya n'ekirala bannange gwali eyo ng'olina omulwaddewo ng'ali mu cancer institute bagamba gundi yalwala kansa omumanyi ku kyalo yalwala kansa mukimanyi buneeno tewonya naye eyambako okukendeeza entangawuzi eno gye mulaba eyambako okumikisa oba gwagikozeseza buli lunaku ekuwa emikisa mingi okuba nga togenda kulwala kansa nonaamulina ng'akyali ku level eyawansi ku stage eyawansi bw'anyiikira okukozesa enenimu asobola owona wabula kitaddewo muno garanti nti ewonya yokka kansa wadde tukimanyi ffenna nti wali eddagala erikola ki eriwonya kansa ng'ate lya habo naye okwata gundi entangawuzi n'ogikuba blender yesinga okikuba obulungi nabagambye ogyoza n'ogiwata n'obusala bupiisi tini bwe buti then n'obuteeka mu gundi mu juicer n'oblendinga bulungi nnyo n'omala n'ogatawo oba amazzi n'obeera ng'obikozesa bulungi nnyo ng'obyekumisa mu mubiri gwo birungi nnyo biyamba bikuuma omubiri gwo nga guli active tolwalalwala ebirwadde kantu tekajja ne kamu ne kakulumbira zo ne kakuba ku kitanda nedda obeerawo ng'oli strong omubiri gwo gubeera strong obeera mugumu nnyo nga bw'okiwulira n'abasajja abali eyo entangawuzi eno eyongera ku maanyi g'ekisajja gwe bw'oba wawikeninga mu kisenge ng'oba emisuwa gyazibikira onoonya emisuwa gizibikuke tokyanfunctioninga bulungi mu mbeera zo nga bwe wandibadde wali otwala 18
kati weesalira ddala oli mwana mwataano nga ne mbutuufu wenyini owulira oswala n'empale olaba oyagala gijjamu oyambalire ddala sikaati ng'owulira tokyetegeera. Mwana tujangu wasenga Mabirizi. Entangawuzi eno n'oba tagattiddemu ddagala ddala n'akuwa entangawuzi eno mu pawuda ajja kubuulira engeri gy'ozikozesaamu obeere ng'osobola okukozesa entangawuzi eno ojanjabwe olabe nga obusitinga ebintu byebyo immunity yo ogogole emisuwa giri gyonna egyakwata egyazibikira tugizigogole bulungi nnyo obeere ng'oddawo ng'osaza kiralu ogenda otta abaana b'abantu bagambe oba yakikoze atya kumbe gw'omanyi ekyama kyo gye kiri omanyi gy'okola ki gy'ofunira eggezi lyo. Kakati munnange ali eya toswala togumiikiriza ebintu by'okusekerera abaana okwogerako omwana oyo tamalaako ne bakugenda ne bakutuuza ne mu lukiiko lw'ekika omwana n'atuuka n'okugenda ewasenga nedda jangu ewasenga Mabirizi abeere ng'akweweera eddagala nga mulimu n'entangawuzi yennyini gwe kennyini naawe gy'omanyi obuzibu bwammwe munyooma naye singa mulekerawo okunyooma eddagala n'okozesa ekintu omuntu nga bw'abagambye kambabuulire muwona Katonda ayisizaako n'otereera ate gwe n'owa obujulizi enkeera. Mbagala nnyo nze Joeria ku Mabirizi Herbal Product. Bye bye.